Omukulu Bebe Cool yate pressure yamukutte bwe yalabye His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ng'akoze successful show mu bitundu eby'e London. Bebe Cool kato bambi akaabe naye nga munange tewali kyatugamba. Baganda bange mikwano gyange twongera bajjukiza n'obategeeza nti Pulezidenti yakubye abaana omuziki. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine yakubye abaana omuziki ne Bebe Cool n'afa pressure gy'alinga nga bananga omusajja nga yampitako nnyo, bananga omusajja abantu nga bamwagala, abantu nga bamwaniriza, abantu nga bamuwadde ekitiibwa. Bambi kwegamba nga naye yeewuunya bwewuunya. Bebe Cool twongera okusuubiza n'okutegeeza nti ojja kuba bulungi wekkakkanye weekwatekwate tolwa pressure lwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu eyakusinze aba yakusinze, eyakuyitako aba yakuyitako. Lwakuba mmwe temwagala kukkiriza mulwawo okukkiriza naye nga amazima mubeera mugamanyi. Naye nga baganda bange mikwano gyange abaganda baffe abeera banange tubakulisaayo nnyo ne tubeebaza bannange mwebale nnyo, mwebale kwagala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, mwebale kumulaga mukwano. To be successful you can't ate nga kiraga tuli basiimu nnyo bannange, tuli basiimu. Bebe Cool wali abantu bonna bamuliko Wonna Bebe Cool wali Mukama amuwa omukisa bambi ave mu nnaku eyo gy'alimu teyeekubagiza teyeekwata kutama ne tayimu yejja tayimu yo bebe tayimu yejja bambi beera mukkakkamu obeere mugumiikiriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine mulabe bulabi mulengerereko awo yakuyitako awulira afa tofa bebe tofa mu NRM ekyakwetaaga tofa NRM ekyakwetaaga ogisabirize tofa. Yenna bambi yakutte kutama ng'alaba bimusobedde ng'alaba bambi takyalina lugendo ali awo NRM agyesibako naye nga bambi awulirako embeera ey'okusabiriza naye nga takyalina kyakkola. Kwegamba ffe weetuli tubibagamba ng'ebigambo naye temwagala kuwulira. Ono omwana Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine His Excellency nga yabayitako nnyo. Mugenda kubeera n'ekizibu mumusanga kubanga yagenda mayiro nnene nnyo. Naye nga byebyo baganda baffe mikwano gyaffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine the Elected President of Uganda bw'atyo byakikoze e London n'aleka ng'oggyeko ba MP be yayisawo olwa politics they are not that successful. Yeah? Zex Birangi would be selling out stadiums. Bane abalala bamuliko. Oli producer wani Danny Magic would be the biggest producer nga nyimba zona hits yazirina. Oyinza okumpa nimbala Danny Magic yali producing nze. Nubian Lee gwayimba naye. Nubian Lee inayo single wa the name eyinza okuva wano. Ne kuba wali ekatwenge budane Kampala. Ngolimba lwa Nubian Linga aliyeka. Owulira? Since nati bagamba nti buli muntu alira na kadingo Bobby abeera success. Nubian atuwayo hit eve Kampala ku mapera etukekatwe obana kusawa ya Queen. Ojagenda ne mu kivulu kye. Mwenna abavuma Bebe Cool obutategeera. Njagala mu kikomye mbagirawo. Era njagala otwala omukisa guno okwetondera mwami Bebe Cool Sali. Timunnange nsaba kunsonyiwa. Munnange nakukwata bubi. Nakujajenga nga sinnatunuulira kuba kwetoolodde. Nakubanja okwogera eby'amagezi kyokka nga abakwetoolodde bonna basiru. Omanyi Omuganda agamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Bayibuli egamba nti oli ky'anaalyanga ky'anaafulumanga. Abantu bano abatwetooloola mu bulamu balinganga ennywanto kwe tuyonka. Kuba Omuganda agamba nti amagezi muliro we gakubulako ng'ogende wa neighbor. Ate Omuganda y'omu n'agamba nti abayita ababiri bejjukanya. Bwe kibanga abantu bano abatwetoolodde balinganga ennywanto kwe tuyonka okutegeera oba kwe tuyonka obuwabuzi. Mbuulira mwami Bebe Cool Sali omuvubuka alinganga oyo ayinza kumuyonka mu kyamagezi ki? Ayinza kumujja mu kyamagezi ki? Bwe kibanga abantu betuwangaala nabo basalawo kinene ku ntegeera yaffe. Era basalawo kinene ku kye tuli banekyo kye tubeera tuli.
mbuulira Bebe Cool gw'onenya waaki obutategeera ng'abo be bantu bawangaaliramu, abo be bantu babeera naye nga ge gamabeere gayonkako okumanya. Oli najja ne ka reasoning capacity ak'ekito olw'okuba ayagala bamumanye, olw'okuba ayagala bamulabe nti naye waali asobola okwogera. Naye ne yeerabira ekintu kimu nti buli lwajja okwogera obusiru bwe, ng'Omuganda wagamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira emizeejo, olwo ne Bebe Cool mu butuufu abeera akubiriddwamu. Y'ensonga lwaki mwenna mbeegayirira nga nfukamidde ne ku mavi. Temuddamu okuvvoola Bebe Cool nga mumuyita omusiru. Gw'ate bwe mumuyita omusiru mulowooza amagezi ayinza gajjawa ng'abamwetoolodde bonna temuliimu yadde n'omu ayinamu kalaatiri ak'okutegeera. Era mwenna abaali bavumye ku Bebe Cool obusiru mumwetondere nga nze w'enkikoze olwaleero. Mwami Bebe Cool Ssali nsonyiwa nakujajinga nga sinnasooka kutunuulira ssaako yo mulimu baani, ng'ate ssaako yo esalawo kinene nnyo ku ntegeerayo. Ono muvubuka bamuyita Cleberson, y'omu ku bapikkerere ba Bebe Cool era y'omu ku bazizza Bebe Cool emabega, kubanga buli lwamala okwogera eby'ekisiru ng'amubuuza Kireba nkoze Lasita oba okyezza, ne bw'akuba akayimba ak'ekisiru Lasita Kireba kano kali kati Lasita oba okyezza. Kakati Bebe Cool ye ng'omuntu mbadde mbasaba mumwesonyiwe. Bw'aba tategeera talitegeera lwa nsonga nti bonna abamwetoolodde temuliimu n'omu mutegeevu. Naye ekyokubeera omusiru tekikuwa bbeetu kwoleseza busiru bwo ku balala, oba ekyokubeera omusiru tekikuwa bbeetu kufuula bantu balala akadaala oba ekifo mw'oyoleseza obusiru bwo. Y'ensonga lwaki njagadde ate Kireba ono ye gwe mmanyi mwanikule. Kireba njagala okusooka okukutegeezaako nti mu bulamu ffenna ababutambuliramu tulinga ng'ebitooke. Omulima bw'asiga ekitooke kimu kiddirako endwa eziwera. Njagadde tutunuulire ekitooke kye bayita Bobi Wine, then tutunuulire ekitooke kye bayita Bebe Cool, tubale endukundu eziddidde ku bitooke ebyo. Ekitooke kye bayita Bobi Wine kiriko endu gye bayita Juliana Kanyoomoozi. Ekitooke kye bayita Bobi Wine kiriko endu gye bayita Eddie Kenzo. Ekitooke kye bayita Bobi Wine kiriko endu gye bayita Tulumani Kibalama. Ekitooke kye bayita Bobi Wine kiriko endu ya Presidential Advisor Buchaman. Ekitooke kye bayita Bobi Wine kiriko endu ya Master Parrot. Ekitooke kye bayita Bobi Wine kiriko endu gye bayita Sizamani. Ekitooke kye bayita Bobi Wine kyaliko endu gye bayitanga Weatherman. Ekitooke kye bayita Bobi Wine kiriko endu gye bayita Mickey Wine. Ekitooke kye bayita Bobi Wine kiriko endu gye bayita Black Boy. Ekitooke kye bayita Bobi Wine kiriko endu gye bayita Nubianiri. Ekitooke kye bayita Bobi Wine kiriko endu eziwera mu art industry ne Zex birangirangi gwomenye nga mw'omutwalidde. Kiriko endu ennyingi ennyo. Erinnya Bobi Wine waliwo abali walampiddeko abawerako. Bwe kibanga ekitooke kye bayita Bobi Wine kiriko endu ezo zonna. Katugendeko ku kitooke kye bayita Bebe Cool. Ekitooke kye bayita Bebe Cool kiriko nduuki. Bebe Cool bukyatandika kuyimba ani gw'otunuulira nti oyo yaleetebwa Bebe Cool. Endu eri emu eri ku kitooke kye bayita Bebe Cool era njagala omuwa credit ye bagiyita Rema Namakula. So bwe tuba twogera ku ky'omuntu afudde abalala okubeera successful ate Bebe Cool wo toleeta. Actually bw'ogamba nti bameka abeetoolodde Bobi Wine abali successful, Bobi Wine tagaba success wabula kuwa ebikuleetera success. Bobi Wine alinga ng'omuzadde azaala omwana n'ayonsa n'alera n'aweerera, then gwe ky'oliba mu nsi kisalibwawo gwenzo ogwange mba nagukola.
njagala tugeraageranye ebibiina ebibiri Firebase ne Gagameero. Bw'otunuulira Gagameero agiri mu sitaali ogu era yali agibaddemuko nga sita mu byafaayo by'ensi eno ali ogu bamuyita Bebe Cool Ssali. Gagameero tevangamu ku sita mulala mpozi Rema Namakula naye nkubalidde abantu abamanye abavudde mu Firebase nti Firebase ye true definition y'ekibiina mu kampu ez'essatu ezaaliwo. Actually Firebase crew yalinganga Eagles Production. Inti Eagles Production teyayimiriranga ku storm ng'esobola okuyimirirawo mayinja waatali waatasobodde kugenda kuyimba. Ng'esobola okuyimirirawo Semakula waatasobodde kugenda kuyimba oba lutaaya. Eagles yasobola creating abastar bawera. Ng'era bw'olaba Firebase naye Gagameero weeri mu bigambo Gagameero crew. Naye nga nannyini y'omubede ali omu era yesita yekka agirimu. Bwe tuba twogera ku bya success ate gwe wa Gagameero nkwegayiridde obunirangako kuba ne success ya Gagameero boss Bebe Cool yennyini Ssali erimu omukono gwa Bobi Wine. Bebe Cool atandise okuvaavaaya abantu okumutegeera oba atandise okuyimba abantu bamanye nti waliyo erinnya lye bayita Bebe Cool. Wallahi ya Mungu ng'amaze kuwalampa Bobi Wine oba mu ntalo zaabwe ne Bobi Wine. Era abantu bangi nnyo Bebe Cool baamuyitanga Bobi Wine. Nga Bebe Cool wayina okufunira credit bateraga Bobi Wine. Ojjukira maama wa Danis ku mapeesa Bebe Cool bwe yagenda bambi okutwalayo obuyambi lwa $5,000,000 mwebaza. Maama wa Danis ku mapeesa kyava agamba njagala okwebaza omuyimbi ono Bobi Wine ko Bebe Cool si Bobi Wine. Nti abantu abasinga babadde nga tebamutegeera. Era olutabo lwabwe ne Bobi Wine lwe lwawudde erinnya Bebe Cool kulya Bobi Wine ne Bebe Cool n'asobola okufuna ku linnya erirye. Kati bwe tuba twogera ku bya success ne success ya Bebe Cool yennyini erimu omukono gwa Bobi Wine. Ojjukira baamukuba obucupa oba bwe yapanga abamukuba obucupa ku show ya Taras Tairi. Ogijjukirira ddala bulungi ku show yali erugogo. Olw'erinnya Bobi Wine n'afuna akawumbi kamu n'ekitundu n'agenda mu America n'agula ebyuma ebikola studio eya audio n'eya video. Essaawa eno Bebe Cool asasula omusaala buli mwezi gwa $10,000,000 okuva mu gavumenti lwalinnya Bobi Wine. Teeka ekitiibwa ku linnya eryo era bw'oba oli banja abantu berifudde success naawe mwoli. Kuba success yo bw'oba ogipimira ku Bebe Cool ate ya Bebe Cool agipimira ku Bobi Wine. Ogambye nti abamwetoolodde tebabeera successful. Gwe mbuulira yani gw'osinga okubeera obulungi kuba mwetoolodde. Mbadde njagala tukole tuti tusookere kuba vice president ab'ebibiina ebibiri Nobianili Firebase Crew tugende ne kuwa Gagameero gwe bayita Ronnie Mutabaazi. Ronnie Mutabaazi nkakasa nammwe abalaba vidiyo eno mumwekanze mubuuzizza yaliwo oyo. Erinnya Nobianili buli wamu weriri. Nobianili tasobola kumalako mwaka nga talinnya ennyonyi ziwera 10. Lwalinnya Bobi Wine. Ronnie Mutabaazi talinnyangako yadde ennyonyi ku lwa Gagameero ng'emutwala Jjubba. Kaakati ba vice president abo mboogeddeko. Tugende ku ba producers. Tugende ku producer Ronnie owa Gagameero Ronnie. Then tujene ku Danny Magic owa Firebase. Danny Magic n'essaawa eno alina bulaayi eyo. Ayina awards yagenzeemu. Ronnie Mutabaazi producer Ronnie talinnyangako yadde ennyonyi ejja wano kyokka okungiriza abeetoolodde Rasta okubeera successful. Era n'olinnyirira abeetoolodde Bobi Wine obutaba successful era n'ovumirira Bobi Wine okotogera abamwetoolodde. Tugendeko ku muwala gwe baayitanga Edith K. mu Gagameero omwo yalina talent yakomawa. Omanye emyaka gye yamukuumira mu bwa backup nga ne bwamulimba nti nkuwadde akayimba leero ogayitawo ng'amumma promotion olw'okuba ayagala omukuumira mu bwa backup. Edith K yawunzika dduse
Tugende ku mwana gwe bayita Jackie Kateme eyayimba nkwagala nga Lujjujju bw'ayagala endeku. Jackie Kateme ali ludda wa? Ekyebbeeyi kye yafuna mu Gagamero mutabani wa Bebe Cool kyakumutuusaako buliisa maanyi. Kyebbeeyi kyalinga kyokka kye yafuna mu Gagamero. Kakati bw'okompe yalinga Bobi Wine mu mbeera zonna, either musically, financially, academically, politically, Bebe Cool abeera kamyu koogerageranya ku mpologoma. Ate era sigambye nti Bebe Cool si waakabi era tagwanidde kuwagirwa. Agwanidde okuwagirwa abo abajja mu ntegeera ye. Ate era waakabi kwabo abajja mu ntegeera ye. Ne challenge gye mulina nti mumupima ku feeze ennene. Kirabo osobola okuba omugagga naye bwe tunaasangira obuzibu nga bakugeraageranyizza ku Siduli Lupaleria oba ku Kirumira, awo ewajja okuba obuzibu. Kati gojja ttandika okwekuteera, ojja ttandika okwekubagiza, weerabenga gwe atasaanidde naye nga lwa nsonga bakugeraageranyizza ku kinene. Naye singa okkiriza n'obeera mu Karibayo, naawe obeera munene mu Karibayo kubanga n'ekika ky'abaavu wabeerayo omugagga wakyo n'osanga ng'alina kapikipiki ka mmeti mu kika ky'abali ye mugagga. Kyokka ng'alina Benzi mu kika ky'Abasudiru ye mwavu. Ensi bwetyo bwetambula. So mujja kwetugisa Bebe Cool okumugeraageranya ku musajja yamuleka mayiro akawumbi kalamba ate nga ka ku luguudo lwa ttaka. Mukyali stack mu pasti awo twavaawo dda. Olaba Muhoozi gwe twagaana okuteeka ku opposition ya Bobi Wine oba ku opposite eya Bobi Wine, ffe tuvuganya Museveni. Bwe tuba twabavuganyako oba bwe tuba nga twakolako nammwe, bwe tuba nga twaliko ku leve emu, twali mu lugendo. Twali mu kutambula. Era awo we tuyise tuba tetukyayinza kuddawo kubanga olugendo luwanvu nnyo. Bw'opimaapima we tuli naawe we twayita ye mwagala otuzza wawanvu nnyo. Situyinza kwonoona budde bwaffe buyina kusonga mbeeri ate tuludi nnyuma. Ekyo tekigenda kukola ki kusoboka muganda wange Kirebasoni. Otherwise nawe wayagadde olabikireko mu kamera, naye wayagadde ojjowe ku ndowoozayo lwakuba munnanga ate ndowoozayo eringanga Amuna mu bisejja, eringanga obuugi ku kawunga. Tebikwatagana kubanga n'omwana omuto asobola okukirengera nti Bobi Wine acreatinze ba star. Ekyokubeera successful, it's up to you. Gwe kyogaa gwe single Nubian okuba obulungi regardless the hit song, because ogambye nti ye nga ye solo artist asobola okukubayo oluyimba. So nyimba tuzinoonyaamu ssente. Ye bw'aba zaakuba ne Bobi Wine zisobola okuvaamu ssente kimala. Gwe weefukule okuba ezizo, okole kino na kiri, okole kino na kiri. Bw'onaaba tobifunyeemu ogenda kuba toli successful. Nze ntunuulira mutabani wa Bebe Cool gw'ogamba nti abamwetoolodde bonna bali success. Mutabani we ali mu rehab. Yamumma opportunity ey'okuba owaakabi. Yalema omukwatako, yalema omusitula. Yadda mu kunywa njaga olwa depression eyo guntendera. Ayagaliza ennyo era abamwetoolodde bali successful. Okuggyako nga success mwe mu Gagamero mugipimira mu rehab. Nga mugipimira mu kunywa enjaga kuba omwana ono etanywedde enjaga neeyano, okuggyako nga mugipimira mu njaga. Naye muba nga temugipimira mu njaga ate mwe muli bubi nnyo ti n'omwana ow'omunju ali bubi ekyenkomeredde nnyo. Wajjeewo olukusa okwogera, wanneebuuzizzaako nga tonnayogera. Essimu yange wagisangula mu mpozi nakyusa, waali nnoonyezzaako ku mikutu gyonna kweri ti ngwanidde okwogera oba sisaanidde. Nkugamba ekituufu Kiriba, tosaanidde kwogera kubanga ne leero yo mu Gagamero ffe twali twogeranga
nga gwe loolo yo mu Gagameero wali mugezi nnyo mu bya management n'okkola ebintu ebigatta ku muyimbi nga tolabika. Kati eno gyozze waliyo bannannyini. Wakubanga ky'otuyambyemu otuyambye okwejjereza Bebe Cool nti ne bw'aba ayogedde ekintu eky'obusiru tumusaasire tumusonyiwe kubanga toyinza kuwangaala na musiru ate n'ovaamu ebyamagezi. Nze yeekolera itongo. Bw'atyo Bebe Cool bwe yatunuulidde His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine bwe yabadde akola successful show mu bitundu eby'e London, era Bebe Cool ye pressure zaamukubiddewo baganda bange. Kyennyinza obbagamba nti abantu bangi bali ku pressure olwa show ya His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine yabadde successful mu bitundu eby'e London. Bannayuganda gye bamulagidde omukwano ng'ate tebasituse nti oba baveewo. So baganda bange, mikwano gyange, twongera obbategeeza n'okubajjukiza nti embeera bw'etyo bw'eri, buli kimu bwe kitambula.